yeba ayi mukama otenderezebwe katonda waggulu tuli kubunkenke feneyo tatuyina mirembe abantu batunze ebyapa mu bbanga obalaba kuniya ku bantu bano abapoliisi abalitayirize mu byalaba abamaye ate bava mu saabisi baba bambega bakukyalo kologoloza babbi tetubamanyi ku lipooti zaffe ke babaweera ennyota ababubizi ku kyalo pisa agijjayo tasobola kugula mwingi mulimu abantu babiri abo siroogerako nabo ku nsi ntikolonda bampita nabo ntulike nti ekikyakwatiridde Museveni kiri eki temunalabayo omukazi NNALUKALALA Adam Congo nine media consultant Joseph Tamale Mirundi sawe ni eyokubiri ekutusibwako mikwano njo abamandira Miras nonya ku ngano ya Supreme wheat flour ne akawunga ka Supreme maize flour oberenga ofune kirisa kubanga byonna bikolebwa mu ngeri esingira ddala okuba ennungi mulimu ebirungo bisoba mwenda gezaako Supreme wheat flour ne Supreme maize flour mbere tambule bulungi mwami Tamale ogambye okola otya nze nkuba enyondo tetusobola oli muntu kikaki mubita anti kubuulidde omusajja professor psychology akubuulidde oli muntu nti omusajja oyo gundi osonyiwa leero ne buli wolowooza kukyaliwo tewali kusonyiwa kukyaliwo n'oddamu n'obimba bagamba nti that man has a special brain mwenda yakimubuuza what type of man who can quarrel over 20 years Professor Nabo I like him but I don't know him but he also recognizes nti ni musajja mugezi nabano mbalabye balabye nga baga nti bakubaga nti oyo musajja muzibu yavuma mukazi we kuguni yakubaganye ne mutabani we bavumagana buli omuntu avuma munne ne bagambye kitawe yamusinza amagezi obadambala babasajja aba gwene mutabani wo bagamba tali bright nga kitawe omwana kubanga tubadde twagala tumukozese tubadde tuloza tugenda mukozesa bakubagane bagaye junior tali bright nga kitawe bagaye nti ono yasinga omukadde yasinta amagezi tinaye oyo omusajja tasaaga yasalawo okubagana ne mutabani we ku social media bagane ne beeyogerera ebifa nga tasizinze faya ekyo fenna kyatwewuunyisa wakuba n'omwana n'akuba ne mwekuba ate yayogeza nnyuma nze njogeza kamwa mwe babibagamba abakazi abategeba gwedda mu nyumba akakazi kagenda kwemula kawumulenga nange empemula kawumule naye akakazi kanziruse emisinde otusaani nti kuba owemula byowemula gwe wabijja omuludikya be baali bakozesa omwana abo boogedde bagaye nti bayagala omukozesa naye tali shaapu nga kitaawe kakati ekintu ekirala ya profesa kyeyabagamba profesa bagenda ne bamukiikirira ne bamugamba let us assume to those machines available era nga Museveni yaziwa oyo omusajja but how could Museveni of all people entrust those sophisticated machines to a madman Professor yabaga nti first of all musoke mumenyewo ekya mad that man is not a mad person era ne gundi kyeyabagamba Mbabazi yaga nti Mirundi ne Museveni bafaananya ebintu ebyo yabaga nti Mbabazi yaga nti we dismissed Museveni as a madman ended up outsmarting us akola ebintu ennomo person byatasobola kukola bw'oyinza ogenda mu nsiko n'emmundu 27 bw'otafiire bali bakweka emmundu n'abaga nti nedda when you want guns bushage bajja tuga nti kuwe tuli bannanfuusi muzibe eyo zonna muziba we yayina emmundu mmeka bajasi kasanvu funona sabali kasanvu sale agenda naye muganda we yes somebody must do things and the person cannot do and amagezi obuvumu n'obulalu ekyawula abantu abakuye Mbabazi n'abagamba nti omusajja omulaba tava ku lutalo Museveni tava ku lutalo bw'omukuba omwogoloza batta banne bonna era n'akomawo n'abagamba ekyokusatu Mirundi kyafaananya Museveni they are like wild animals they hide their brutality tiwotunulya kapa ng'etambula toyinzaga nti eyagula esobola okutaagula etaagula Mbabazi yabaga nti nakubira Museveni esimu nga sebonyize ennyonve mu kalunaga oyagala sente kabeeremu tokaddukamu kabeeremu sente zizo kabeeremu kati gosobola kikola he wanted Mbabazi to be humiliated at the polls voice drawing would help Mbabazi they would say yes no Mbabazi buli mu Museveni yamulekedde
bwe decision yeyo sobola gikola omusajja naga nti njagala kuva muno kankwongerera sente nze nange ababbi bakonkonako oluggi lwange ne bakunkunira bakonkona ne bagati mukonkona nze kanfulume baba nendaba ebigwo ulala nali bweru esajja nirijja bweritirikanyama liwanika oluggi lwange koze ndi mukikajja kaka kanyama yagwa nakuba kanyama emiggo ate yadduka nali mugoba nga loleko bajjidde pika efumu kati bamuleka ba mipira kutaka wakuba kanyama ayayaya ate nze nsula bweru nze nebaka mungi nsula mukabuli amasasi webake ku kitanda bakuba amasasi wano sula mukabuli kabuli eri omuntu tumanyi nti kabuli amasasi tegakwata tegayingira naye kitanda kiri ku disa lyandabirwamu sijja kuza piti pa nakwabya olubuto muyika okusula mukabuli tosula mukabuli so lindako katini biseera kyebyo ebintu nze nebaka kakati naye wali okyalina amaanyi bwagobera omusajja kanyama tosobola kugoba kanyama kugina emyaka omuyindi akuba ebyuma byange mbabazi namuga nti this man is an international hacker agenda kuba sente zazo kuba yakuba ebyuma byange ate nze nekuba ebyomukyayina nembisanyawo kuba baleeta gundi bagenda ku Chinese embassy ne bafunayo system ne baleeta gundi kino eno bibaleeta nga bino bayogereranga ko fire what system yajja mu covid yeyo forgotten zoom yes bayitira nenjikwata ne badda kulandira nenjikwata ne badda ku papulo kubiwandikira nembukwata kati onaleta tebagala kumpa sente that's your problem this man does not want a rich Mirundi alowooza mbunyamuvuganya kuba president kimuvunyavunya kati kimukubetera nayavuwala kubanga bolire baletawo solution president ampadde ebintu bingi nga bikwata machine yagenda ne wakabusenga dagenda kakati you cannot talk to me even God cannot reconcile the three of us fulaka tumwebaze amanya galike yes amanya galike we can nobody leave people's names usimu kabuli ne mugulu ne mizimu jafati kiriyebuza okay leave people's names yes okay yes kakati bo kyekibakola obubi nti bwe babeeranga banyigiriziddwa they come to me no okay nze sisobola njagala kujja eyo tugende ku nsonga yes sobola kolagana nabo kati bali mu tebaliwo tubaleke economy no economy eri frozen era kankubuulira some people went to the bank mwe byomusokola abantu ebyomubizanyisa president ayina abantu beyaweereza message n'abaga nti tumusokola abantu message amulundikwa njaba abasokozi babalowooza mbampe sente okusokola okwagira mukozi okusula namwe mu meeting tekiriyo I want money on my account omutego temutula mwenna we can drive to the same destination but we shall not drive in the same car ejoko kwamba pedu bamalimu ejoko eryo eriwanyeso bana baba namu nambaniyamu bakobe mudembaniyamu odire program zango zijja konko be kwabiza tewali salenda my money wiringire ekyo kyokka kituliko okitegedde sebo polide yes tewali kirala okay tugende kubiri mu gwanga I lost okay ate ndida mukola mugabo tugende kubiri mu gwanga ebirala gwanga but even this one is important because at times muti mumanya bintu nti economy has frozen economy contract nze neti tufunye yo solution nti mwanyi muzibi sente ze mwanyi ndaba kabushenga ayogera nalaba nono ngana aha ono mujako sente waliwo kapa esobolo waliwo message esobolo kujenya mu kama kakapa azikutego baziwadde amabanja kayina mu mukamanyi olaba nina benda babadde weyinza abagaga nga batambuza byapa nga batambuza byapa tuli ku bunkenke fenneeyo tetuyina mirembe abantu batadde byapa mu banka obalaba kunia ku bantu tuli ku bunkenke fenneeyo tetuyina mirembe abantu batunze byapa mu banka obalaba kunia ku bantu tuli ku bunkenke fenneeyo tetuyina mirembe abantu batadde byapa mu banka obalaba kunia ku bantu
basajja batambuza byapa obwolo bunuka bunukira mu nju yange obwolo bunuka bunukira mu mpale yange obwolo bunuka buli musati yange obwolo bunuka obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa obwolo ni bubi obwolo nimbwa njagala nyaba nyankole bakoniyo kuvana tichimwamite tukomeye kumpeo yes oyagala ki ambu explain na abaka ba parliament abava mu Buganda bavuddeyo parliament ne bakubye olukoona lwaba mawulire ne balabula abalunzi b'ente abaleta abalaalo agenti tebagenda kukkiriza kubayiwa wano mu Buganda era bataddeyo embeera nga bayita muwanga kivumbi agenti tekisoboka tujja kuteekawo embeera babagobye mu mambuka babawe sente those ones yesikankubuulire ne president yavaayo kunawandika ebbaluwa ku balaalo mu mambuka you don't know kyenkugee nti abazungu bastadinga problem who abalaalo balunzi bante obamanyi sibamanyi who have guns and these balaalo who have guns bano basajja is a new type they're not balaalo era abasoma geography abasajja be bamu bava mu Sudan ne bayingira Chad ne mundu zaabwe ente zaabwe zigenda zirya muddo they cut across. These are heavily armed people. But abasobola kukola ranches. Omanyiza Museveni edda bwenabeerera naye nga tebannamuzannya bano baana kumuzannya bubadi president yagamba bamugamba nti abantu apulutinze reerwe line bagitwala muguma kugyokyamu kugimerezinga yagamba those ones are more intelligent and smarter than my ministers. Why should a person uproot a railway line? There is a demand for what? For iron. And we have iron ore, obutale, I think in the cover. So these people are telling you, what demand ya iron. The balal. That's why I explained to you. You are misusing the word nomadism. What does nomadism mean? Bantu batambula. N'ente zaabwe. Bayina ennimiro gye baliddemu. Are they occupying land? Bo bagoba muddo. Kakati baga nti omuddo gw'omwaki oli. Manyi waliwo ebintu era basanyusi baffe tebatuyamba. Kati oyo kinyeenya mutwe. Obulwadde bwa kinyeenya mutwe singa bwali mu Buganda. Tuyina emmando bagiyita yani? Oba yakitandwa oba yani? Enyeenya omutwe nga konkomi. Era erya makonkomi. Yakidembo bakidembo balige nti abo baliko lubaale but abajasi ba America abavudde mu mawanga nga Iraq ngani bagwe eddalu obuganga sawundi ekichi kati olutalo olwali mu Northern Uganda if you have real research sibana bimakerere ne university mfu abedima ku sente research what happens after war ngolo usalo lwali mu Northern Uganda it could be related ku baana bazali bwaki nti up to today abajapani abakubwako nuclear bomb bakyazala abaana abalema naki in fact 6 years 70 years a researcher kakati today these are nomadies eyinza nokusanga temuli mulalo n'omu mubamuyita abalalo bajja ne bali enteza bwene enteziko bamuddo ne bagenda are they robbing your cows? Simanyi. Waliwo olunaku olumu abakalamajjale baga nti baseetolinkeewo baba benteza bwe well bana bakaba parliament nga bana basokola enda z'abantu abaga nti bagenda bagala bawa sente bakubya akatambi in fact temiteri omusajja agambye nti when you are fighting in Mirundi is a very dangerous man naga nti nakebedde ku butambi obwo butuuse ku miliyoni 10 ez'abantu viewers. Can you fight such a man? But what he doesn't know, nti obutambi buno buli ku ki contentious issue, obutambi buli ku kusokola abantu. Everybody is worried omusokolera wa. Mudwaliro. Kakati if Mirundi changes, nava okulwanyisa okusokola abantu. Ebyo by'omutyako ku social media byonna bifa. Public tegenda naawe. Era bali bambuye obufuzi. It is not advisable to move from one extreme end of politics to the other. No. Oyina weka wekoledde Ronda Museveni bidandi tayinza koma nti tumuwaka lwa against Museveni.
Mbabazi yaganti abakulembeze tebalabika baba batono nnyo abajja mu nsi ng'ono waffe ate how do you challenge him? You move cautiously. Tebula abantu bonna bagudde nze sinza kera ku makya kadde nga nti ngenze mu gavumenti Museveni ampadde obwa minisita osobola ankuba ekigo nankola lisafo myaka 2 abantu abadde bambakira ne badduka facilitate minfune era kyenda mugambe lwakitula timpa sente nkola amawulire gange n'agaana nali sikifiiriddemu nguvangu byenko mubbi w'enkoko ekiro abantu tebasimasazinga nange omwana oyo abakoledde nnyo nenyino tebali mugobye nga mubbi wa nkoko bounce back on Museveni. So gaye babuganda babaka babuganda bano bakivumbi bagala babawe sente tebamanyi kankubulire omusajja yayogedde ebo baba yiwe nakasongola let me tell you nakasongola kitundu kya Buganda simanyi bafugayo waliwo kabaka waayo ye wakola endagaano n'abantu abo. These people have not going to settle. You see temumanyi history the cattle keepers did not benefit from land because bali tebamanyi nti somebody can settle like any other person at infant stage. Nabaga nti abaganda nga tebayina la tulini until Mugwanya came ngobugeregere butuluma gwabulabako abantu buno bwe twayo cyanga n'emizingonyo abantu basima kubitooke Baganda had not latrines up to 1933 kwekaita kamugwanya kamugwando nebusoga mukaita kwa mugwano era mu Buganda bali bamutta mugwanya yesaba beyivinga Syria assassination attempts nga baga mugwanya musiru kunia kugajjo kuweza muwumbu mpaka tundawa katuka kunganya tukatundewa omusajja musiru atugambye okuteeka mu kinnya kimu ayina abaguzi Bungereza yabanagagula. They did not understand Mugwanya, but the pioneers must stand firm like me. Nabagamba federal territory very communal nguru. Don't of Mabandi. Okay, pitu komyo. Yes. So gachi kole. Na mwadde sente meka. Nenze yamulwanira nga Betty Kamyamukuba ansula kujirikitiko basulembo 1.7 okimanyi nti ne gundi ansekerera Buchaman akusekerera yaga singono yafuwe ekibaba te yali sinze kubanze nafuwe ekibaba kyange tuli ku level nswera amasi balindebera kaseko ka musansala omuziba kasa kugamba nti balindebera kaseko ka musansala batajja kikola balindebera kaseko Buchaman Catherine kusasira ani omulala bonna bakusekerera bagala bindi mbwa lwaki yasoma degree 2 wafe sinza kyogera degree 2 nze njogera former amwe former kubanga tuyina enkoli yokuteeka mu bantu abanafu nawe omutwe gugenderemu obafaanani abakukibaba kiranga nabembweno look what this dog degree 2 zamumenyera ki kangobolire the siri muziba nenjagala nnyo abaziba akamusansala because I come from the border omuziba bwakuga nti balindebera kamusansala yali mwami w'ekiziba n'agende wa mukwano gwe nanye omwenge n'atamiira n'apama mu buliri n'ayonoona talina gwanawaayiriza ng'omunyampi teyatambula n'abanyampi amanyi omunyampi ye muntu atalina nga si yakikoze ne bakimuwaayiriza nakkiriza nti waliwo ayagala okuniyamu emisango gye ngaoginiya mwana wa Mirundi bamuniyamu emisango gyo so kupaagwe nenkuta omuzungu wakitange tekunzirana nange vanjoko ne baniyamu emisango gyabwe kakati kasa musansala bwazuukuka ekiro nakaha obuliri mbwonoonye banaabuuzani yadduka kiro ate tiyadda mu Bwakabaka bwe yagenda mu kibira kati obwana buve buwe buve mu Bwakabaka bwe bugenda okukyaba enku musansala aliyo taliyo yalagawa akagende wa munywanyi we akanywa amalwa mangi akalya mu nyumba ya munywanyi we abaana bakawulira abaddu bakawulira balindebera kaseko ka musansala yabula nange bwenkugamba nti sijja kugendayo mba sijja kugendayo balindebera kaseko ka musansala mpa sente ngende nkola ebyange naye sikunteeka mu eyo ggulu okwensekerera obyogerera wano ndikulaba lumu ng'okola mwabo nga ndikulebe ate kati nina emyaka emeka 67 emyaka 25 gimaze ndi nzekka kati gwe kyankozesa okyansobola nze akeera ku makyanga amagulu gannuma b'omugongo nebaka nkyasobola okugamba nti eriyo meeting ya ssaawa 3 nze kati nyinza okuyimirira nga n'abakoobaze minisita ontadde ku board nyimirire nga n'abakoobaze oba naniito baba abaana bato
tinza mirundi nyimirira yaba minister senior ndade ku board nyimirira nga abana baze oba bakutute mu UCC gwe oli director bayo munsi najja bwana oyimirira umanyo mulangira mawanda nga Museveni yamwokuli akachiko kettaka kati nga bamugamba erinnya lyo lirina kubeera approved nti bayiwu abo abaana abo yakimuddiza mawanda yekizzaayo omulagira mawanda yekizzaayo sife tetukyayimirira naawe tuleke batuwe sente tukole ebyaffe tetukyedda mu bintu ebyo ebintu ngaali abiddamu ebyokuyimirira nga abaana bato sikunyooma ki tuli basajja bakulu naawe bana abakoba tetuyimirira bano kanite kani bakutadde mu ndiyimirire ndi ku bodi nyimirire enkume lyange teriki oyagala sente ogenda okola mwana nga amagulu omugongo tugukozesezza nnyo gukooye abaana 84 omugulu amagulu bwe gatuula tegakyayimirira batulekemu abasajja abakulu omugongo guluma okukosezza nnyo myaka 84 abaana 81 bannange ate omugongo n'abaana kati bwe gutuula bwe gutekwagala kusituka olaba wano bwe mba nsituka onanyambako omuserikale kati nga nabakobaze ndi ku bodi ya landisi waliwo ekisi kambabuulire omugongo n'abaana tebikwataganirawa ate kyekikola abaana si mugongo kakati kankubuuze waliwo ekiseera lwogenda mu ndongo nokkiriza nti abakulu bagenze mukyala nawe ekitugende bano abasigaddeo bagenda kutulinnya bigere nemuddeeka nze I prefer money bwe babuuza professor ne bamugamba nti if the machines are available is true, how could Museveni entrust those sophisticated machines to a madman? Professor Yabagamba, see if we call that man a madman like Mbabas, the man is highly intelligent. Era if Museveni decided to hand over those, to entrust those machines to him, he made a right choice. He's a flamboyant, arrogant, uncompromisable. These are the people he wants. Yabuuza omu kubo naga guli mukoddomi wa Museveni, who can report you to Museveni apart from this man who can attack and expose you? Okay. Nagate wali nyabugati wali zimba sobola nze kaira bagerere bamugamba ebyuma bituwe bamanje biri tebamanyira ebyuma biweka ndiko nabagamba ebyuma kale biketaba opposition nabagati abo opposition mbeketera mwebe fujo amba konkonyizo yaloza nti ndi munafu kamukakaneko mando keko be ekukakaneko nzenzina tuzina tuli kubunkenka feneyo tetuyina mirembe abantu basinze byapa mu banka obalaba kunia ku bantu abantu basinze byapa mu banka obalaba kunia ku bantu ayi mukama otenderezebwe katonda weggulu ayi mukama otenderezebwe nga ayi mukama kuli bafumu ke mumpata otendereza mukama kola ki abakubina bo babolo ayi mukama obolo nimbwa obolo ni bubi obolo nimbwa nolaba omusajja akutte ekyapa nga banka ekimugobya banka yagambye banka yabaga yensonga ki otendereza katonda otendereza katonda ki ayi mukama otendereza ate mbadde nsabira ki ngera kumanya nensaba nenkuma ebyoto nengenda ku nsozi okyogera otya ayi what yes ayi mukama otenderezebwe bweza wamukasa kagasi nalabye omusajja nga bamugobye ekyapa ababanka bagambye ho oyo omusajja yali atuleetedde obuzibu nga banka yaffe bagibulakalisinze mu nsi yonna olwakano kamulaani akaali katta abantu wano kebakwata tetumuddamu omusajja yagambye bana tulina amaanyi muyina ejjoogo tulina amaanyi muyina ejjoogo tulina amaanyi muyina obujozi tulina amaanyi tulina abantu mulina ejjoogo muyina ejjoogo nabye omusajja banka manager nga mugamba that man can even whistleblow the whole of banka. Get out of this office if it involves in a hospital, because that man says mutta abantu mubasokola atengenda bakuba ekirala kuluno ngenda bamalawo kubagamba Museveni yakibibya baganya message njina njikukubereko katambi eyatuziza message ya Museveni babadde kugundi ku Emini Pass
nabagati munda mukusokola abantu ababiri bakyaganye bakatambi badduke nze tebalina kibagasobola kunkola kankubuulira. The other time okuba malawo I got a list of doctors from the late Professor Kanyomozi. Professor Kanyomozi came to me and confessed nampa list yonna nanga nti ekyantwala mu bintu ebyo nani mutani wange ali Mmengo mbadde njagala nzije naye ekyantwala mu bintu ebyo newola sente eddwaliro lyange ne balitwala kati olwokuba yali atuliniza abantu bangi abasajonizi be baatandike nendaba ekisajja ku video lwendi kibalaga kyamugamba for you are going to die but give us the list of these people obwabana bennaku zino mwaba mutya kubanga nkulaga ndi mulwadde ng'ekisajja kiri kitina ebisuuti bya nkikube kubadduke nekiryoka kijja ku nyumba yakyo omanye ekyasanyusa ebyuma bibaleetedde oba gye biriwo tebiriyo simanyi bagoba Mwenda emisinde nga bagamba Mwenda yayina ebyuma ne bagala omufuuza mu mpale Mwenda nawaga siyina byuma nendaba ekyo kichairman kyagende omusajja omula go back with your machine nakigamba nekichairman nekigamba people believe you have the machine, it's not me. Nekijja ku nyumba yakyo mu lujja Mirundi, you know, those machines used to terrorize us were given to you by Museveni. I'm also a member of the NRM. I also support Museveni. Come and debug my house. You bugged my house. Please. But this man even sees us when having sex with our wife. Era mbalaba bamugwa mu kitanda once nga mbalaba. Mwenda bali bamutwala nga bamugamba yaliko ebyuma yabalikodi n'okumanya Professor Musajja Mugezi. Professor Musajja Mugezi nyo yabayita nabuga nti miteriyo ayogera mpola but I like to see him wendifanga simulabye Kairulozi toyina namba ye but he's a highly intelligent man. Okay. I wish he tells what he tells these younger people. He tells them to Museveni. Kuba ye psychology professor wa psychology ku Museveni. Byagamba abaana bano simanyi nti abibagamba. Kubanga akulagira ddala the real picture. Olwe yajabugumye tubakube abantu bakanya tubakube Museveni namuga nti revolutions wali zisomyeko teyasoma psychology and political science highly informed man. Nakanti umuwale yasude government ya Sudan omulaba egalo kumigati kumukazi omukazi nasula government ya Sudan omukazi ababere mmanju nasula government ya Abasiramu era wano mu Uganda nabagamba nti ekikyakwatidde Museveni kiryeki temuna naba y'omukazi NNALUKALALA yakubala kwena mangu omukazi namunyenye kasomulaba mu revolution oyina kugenda gwetobereza baga nti President Kagame Omukambwe Yingabire yali amuse kamutanga taliyo Yingabire yali ani yakuba oyogera ku Victoria Ingabire wali yes gende Kenya ni yakuba moya abakazi bali babiri wanga Professor wanga Masai ne Kaluwo moya yali ayogera navuma opposition Kaluwa nakwata engatozi nava mulale ensine etunu ya Kaluwa ngagenda muyite yamukwata nibategeera nti moya aweddemu era moyi yagenda mu parliament bagikubaganiramu moyi ne bamujjemu n'emisinde omukazi kisirani ekicha ya government nti wali mukazi ne koli abo mukazi ngavuddeyo obwenyi bwati mu revolution a woman ugenda osoma ekitabo kya Museveni akuga nti twatuuka eggulu twasanga abantu bonna ekibuga bakidduseemu but they sent a not woman kuba tattibwa era moyo okumutwala lwe bamutwala obubi ennyo abakazi abalina abaana baabwe mu makomera bajjanga ku Constitution Square abakazi abakulu ne bakunamira moyi ng'engoye bazijjeemu ne bakunama abaana gye baava moyi abaana baffe gye baava moyi omukazi namunyenye abaganda baga nti omukazi namunyenye kwaliraba omukazi wano si bamatemba abo temuli those are tribalists nali ntidde kano kagundi kamalinde nga genti Shami Malinde
noyo Kiza me Kiza Winnie Kiza weka sese takubwa guys smiles you do what kana omukwatirwe gundi ekisa ekisomukuba obati bakubwa nera babesi bweyaja wakakazako na cyane owamatama manini Betty Awol Ochan bali bamitani Betty Awol Ochan ati muganda wa gundi wono ani yavuga nyanga tayina ngato wa Patrick Oboy omwa valanga omulala bateso kitawe wono yali mwavu nga tasobola gulanga nte mubateso ate ina nta awasa mukabira ndala bwekiri mwanyina woli achani mwanyina wa gundi power tolabera bwe yanonya akalunga tayina nga ava mu family enjavu omwavu tayambala nga tumubateso Engineer Patrick Boy Amriel namulaba agenda okwewandisa kana omuyinkwe waliwo family kali cheze it was intended to kalite ogira katulaba mu Baganda na mwandu omwandu lubugo lwakungubagirako baawe tanaaba takola ki obusanga olumbe lwalwabisa naye bagenda okukulaba ng'anaaba ekiro kubanga bagenda okulaba nga omwandu guzimbye namanya nti waliwo yalumbye omwandu wekyagamba nti omukazi omulalu bwawunya balalu bande bamuwonya omwandu waliwo abasajja abagumu abalumba omwandu gwazimba anti nga omwandu lwe lubugo wabeera nga abalumba gogati abalumba bakiseera kyamwe kati so another interesting thing ekintu kyonna kasita mukijja ku professionalism nekifuuka politics muba mukisse nze kitange yina bukya eziwere 10 ekaliisiro era nkugannakeera nga kulirwa 6 nga tubaaga kabuuyi biki byonna nze mbimanyi akalulwe kente nga wakalidde kakaawa nnyo tolwala malaria sirwala malaria sibika katimba wali oli akalulwe kente nkalya tekatta kakaawa olukaawa bakapakiranga nga omu amasavu n'omunnyo tolwala musuki naye nalaba kente zetwatundanga ng'ennyama tugitunda emaze okufumbibwa. Why does Kalusu always correspond with the big days? In fact, nalabye ne Kabarore na yera. Anti bano kye bakola si Kalusu. Kalusu bamuteekawo be loleza buzigenda y'ekiro. Ente ya milioni 2 bagigula $5,000. Bati bakwati. Kyobala sekikuba yali abasalidde amagezi. Nti nedda ente zijje mu katale ekyawagonya n'abasawo bajje balondemu eza Kalusu. This is not Kalusu. Is commercial Kalusu. Kadala bakaba parliament bagani district eziwedde mu Kalusu baziwe sente. Kati onotekerera wa inente n'akamyo. Okiraba money. It's money driven. Unless we change the tuchita tutya. Tuchita tutya. Nti tuyina okukyusa system yonna. System yonna eyingiriddwa. Nze mbadde namba tingeze ku internal affairs. Tuyina okukyusa system yonna. Ku internal affairs. Naye sanga mbadde naye polopole entutteyo. But the way they treated me, era mbagambye nti I wish you treat everyone. How did they treat you? Very well. Ku internal affairs one? Yes. Very well. Abana kuba bamanyi oli mukwano wa. Bagala n'okuva ku atanga kafiira kange nka. Abana kuba oli mukwano gwa Jeno. Ogwamugozi. Jeno. No people Jeno tafiri watugamba mukwano gwo. Abasirikale abo bamanyi nti nnwanira sente zaabwe. Omusirikale wa Uganda owa police bamujjako $5,000 bamujjangako 10 zikolaki. Zikolaki? Uyazirya. Naziola nazigulamu treasury bills mugagga muvundu. Ne sabiti yazirekawo. Ne kayula yazirekawo. Zikolaki. Is it so security fund? Is it what? Ne mwana wange omufera ati abayine mmundu. Lwaki tebamukwata kini ya bulinzi. Nze ne umunyama serikali abo. Nti sente zaabwe zikolaki. Bazirya. Wano de nalingenda kindi. Nalingenda wa mukone kabangaliza police business imira. Ngamaga. My friends, do you want to arrest me? No. Kaongera okatu kuonera mwaka sente kafe. Bakatuwe. Olaba bana abasajja
bomu yatulikira ku CPS abali mu mmotoka baba yadde 10 tebabawo sente zifuluma tebabawa sente ne tebafunanga mpaka ba driver bakuba amagulu tebayina yadde 10 ekyo kyewuunyisa kati what system is this General Tafiri is your friend why can't you let him know no bayina bureaucracy bayina chi bureaucracy no kuita mu procedure ati abantu wano tebalumirwa bannaabwe bwe oyagala okole buli kimu kyonna naye nga nzonzikalidde sina kufuna that man must die just 20 bavi Kikumi musatu tonyeza osatu radio 4 ensonso zina kikumi ka tonyeza musam radio 7 eraka yabajikuru bomukama kabali kanfune kusimo yogereko ne media consultant Joseph Tamale Mirundi abanji mu complaininga tetubabudde kwogera tuyina mirembe abantu batadde byapa mu banka obalaba kunya ku bantu abuyimbo lero ngotambudde tuli kubunkenke fenneyo tetuyina mirembe abantu batadde byapa mu banka obalaba kunya ku bantu yeba ayi mukama otenderezebwe katonda waggulu ayi mukama otenderezebwe nga temwetugango oyinza okwetuganga ofa kumakya oyinza okwetuganga nkyokwata akalulu oyinza okwetuga nga onatera okulaba kujako yakuniyakongo nayo akaba ngotambulidde mu version yakuyimba leero yebe nga ndi musanyufu nnyo ndi musanyufu omaina ebintu byange ayi mukama otendere siruyimba lobaka tuli kyolu kanka kayagenda najewa ayi mukama otenderezebwe katonda weggulu ayi mukama otenderezebwe nga tuli kubunkanke fenneyo tetuyina mirembe ne bafa enguli kikalabia ngabanywa noze bakitanga kalebia nga kiringa kigira kalabia yakakyavaga mu kalebia bekwekanga ne banywa nendoza naye wali olina kubeera mu biseera batuuka nze I'm not young. Somebody described Abumayanja as an old man who refused to grow. Naye yazanyanga buzanyi byakati. Abumayanja ngayogera kugwe bwati. Abumayanja bamugamba. Bamudescribing. Ate Butime yagayize police moves from Chitala to Chitala. Abumayanja namuddamu nti for me I'm international crosser. Akyuka bwati pendulum. Enguli abazungu bwe balemesa nga abasirikali bateeka mu mazzi ate omulamuzi tayinza kunywa ku irigalite gavana n'agenda mu lukiiko lwa Buganda n'abagaa nti bannange ab'olukiiko mutuyambe ku walaki amalawo abantu omuganda n'awanika omukono n'amugamba walaki akolaki nti atta ekibumba kati afudde n'ekibumba mumuwaaki nti wali fuluma get out of the lukiiko yayibiraga sebo ekibumba kyo abasoga kale okumanya abazungu bali bagezi nga tosobola kutta mese mu Buganda n'ozitwala busoga n'ozitundayo imagine ne wano gula emikira egy'emmese ebusoga gigendera mu butu abazungu bo bakwerera abaganda bali baganya okulima emmwanyi ne bakupa kibooko nizifuka kibooko wali omwanyi za kibooko abanyankole ne bagamba abazungu nti ewaffe pamba tabalayo bamukuula abazungu kye baakola badintiza abanyankole ne bazikuba ebikato ne zifa era balima epamba balinga tobazanyisa nga bamugana wano bayita wano yes ate nga togitegeeza si persuasioni nze nalaba ku mmotoka gye bali bayita tenda eya polisi tenda bakuntumye bwevuma bweti tenda yavumanga etya tenda bakuntumye ate nga eggwamu amafuta esigala etokota tenda yava Masaka neyimirira bwaffe ekalagala nalaba ebigwo yabatamivu nze nasigala nyimiridde gwe nga totya kutwala n'emyaka ng'ena era omuserikale omuzungu n'avaamu naga nti gwe bakuzaalawo kalisizo nti tatanga emirundi era yayimirizaawo emmotoka ewa mirundi nagamba omusajja nagamba kitange nti omwana ajja kuba mugezi
bonna badduse nalaba emisinde bwe bagwa batemi tenda nti bakutwalira kabanga lingo owema abantu tenda eri tenda ng'ogizanyisa nga badduka bakuntumye tenda nti waliwo omuntu yafudde ku kyalo tenda netuuka ku kyalo waliwo omusajja omupoliisi bamuyitanga luboti yali musajja mugezi anti bwekyo bakola ng'abazungu kakati abakatuliki wejjusa abakatuliki babaga nti teri faaza yogera byewejjusiza iyo naye eri sisimu y'abazungu mwananga omuntu mwamutidde ki omuntu mwamusuddewa kubanga ye ali faaza ali mukalabirwamu akulaba omuzungu n'omubuulira kale soma Mirembe Maria 10 n'ekitafu ali mu ggulu 3 n'abuulira poliisi Luboti yali musajja w'amaanyi bw'ati ng'afuwa emmindi naye akafuwa ne keetoolola bwe kateka arisi that one and that nga be basse bennyini Luboti yakankanya ensi eno. That's why, because of the effectiveness of the colonial police, people believed nti omuzungu azukuza omufu. But they had thorough investigations. Nga sebo wasaidi okuva ku Lance Corporal okufuuka Corporal. Oyina emisango emika gy'obuliriza. Promotion oliko gifuna. Bano abazungu bano abapoliisi abalitayirize mu byalo abo ab'amagye ate bava mu saabisi baba bambeka bakukyalo tebavaamu era balipootinga naye bano ne sente ezabali mu active service bazibba bazitwala abaana bakugamba Mirundi fumayirwa akite tukologoloza babbi tetubamanyi ku lipooti zaffe kwe babaweera ennyota kakati yeefu olowooza bano bamesi be bagula mwenda babaguza sente zezimu bamesi ba Ronaldo yes. babagula sente zanjawulo fight for trophy and title yes. kakati gwoba oli mbega ono gwe bagambye giso bannange giso waffe yono omupya gwe batuleta abegaani aba bubisi ku kyalo pisa agijjayo tasobola kugula mwingi nga mumwanjudde leeri bagiyitanga security service omanyi nti waliwo ababbi ab'ekkooti ababbi ab'ekkooti mu Colonial Times ng'oli mubbiru ku lwe ku kyalo omala ku lipooti nga kkooti yakutikirali nga kyoli mubbi nga lwosuse ku kyalo ogenda wami n'olipooti sinza omubbiru ku lwe nze nsuse kuno okyogera lwatu yes abantu abasinga mu nnyendo ebivu byaluma abantu Essese many people were airlifted from Musese Island to Nnyendo abazungu because of ebivu nolaba ebudoda bwekibino kera bwekitta abantu era omukazi omuno bamuyitani yalimu era nakumauna engalabiye anti ebududa amagundi yes mwakabajjayo emirundi emeka bali babalimba factically abantu bali mugweralika enkuba eri mu kutonnya olowooza yatandise eggulo omuntu akuliddemu area gugenda Goma genda mu bitundu byonna volcanic mountains bamanya nti lugenda kati kutulika ne bavaawo ne bakomawo genda olabe mu ku CNN olaba abazungu nga waliyo storms ez'amaanyi bonna bavaayo omuntu akulya kati ogw'omugga bagumanyi guva Kenya gubimba ne gugenda they are there relocation all the time relocation gwikyova wa sente baveewo ne bagaanira Mirundi gwe tulina olunaku olwaleero nze mbagamba it was reasoning abantu bamwe tebakyalizoninga ndi waliwo wano Katongole Kabangala asasudde yakubanga amasuutinga agange nayingira mu Drapers Ukraine gundi Ukraine bank nanyi mu Constitutional Square nayambala engatto n'afuluma oyinza okuditekitinga omusajja ayambadde suuti nga nze ntalina ebigere biriweerere tosobola Kabangala asasudde wano gundi hamu mukasa baga ndi omuntu asobola kusayininga ngalo 10 beyond ngalo 10 hamu mukasa ebyapa yabisanyinisaako ebigere nga waliwo amanyi nti kinkumu kya kigere kino abagezi baaliwo era nze tuli abeewaffe nti abasajja bagendanga okubba amatooke mu nkuba nga bambala engatto ya caayi ate bagenda kyennyumanyuma nti kino ekigere kya musajja muwanvu si waakuno ekikolokomba tagenda nakyagenda na minwe ng'ayambadde ekyayi wansi olina agamba ono si waakulu ababbi beewaffe baali bamanye ebigere by'abantu bono babbe ne bagyokyako essanja ne bagiziika mu kijja ne balekayo omutwe buli webaje liba bbala ddala gweranga ente myufu eya brown nga yakola dde amagundi nga bano abasajja baawa n'abatunda embuzi bukoga njagala mbuzi bwezi ne bagipanga ne kkala agiina taliiwo gisanga naye enkuba egikubire kulo ogamba jajja eno ndala eyange bagiridde n'otema
So why am I saying this? I was watching a meeting. They were discussing me. Somebody said that man is unforgiving. True. Tasonyiwa. Why? Sukola bibi. Bochunkola sukusonyiwa. Sukola bibi. Sukola bibi. Kubanga YIINO. Nti bano nenkutera nenkugula nenkoniyamu nenkugula nenkutera nenkwita nenkugula ebyo sibikolerako faba tikinensonga baganda kiyina ensonga faba baganda kiyina ensonga sebo kiyina ensonga. This way we differ with the Westerners. For them they think nti ye bwakola ekintu n'atuuka mu mbeera emunyiga gw'omuyambeko. You have been having money, today you are bankrupt. Is it when you want to pay me 500 billion bitano gendo ziwenyo? Ndabanze leto yo mutirewo. Bye munaoni yabe Eessaawa mwe. Mubadde ne sente nga temuzireta. Ndabanze leto mu be mutti. You have to bring 30 billion bye muononye wange. What do I get from you? Nze bonjoga tetudingano ja kuddamu onjoge. Era mbagamba. Tirokwati a woman who is raped by a man. And the man warns her, if you report me to your husband, he will kill you. Then you have become his wife. Depart and he kills you. Mukujju. Ali mujire muddala. Tamudda mukolagala kunse mukabuli ne muggulu. Gotoli da mukolagala. Mukabuli kunse ne muggulu. Gamizo musango nakuwaba wafu. Neba nga mukuwadde sente nga bwogambye zino. 500 what? Balina kujulira muggulu. Bavuwadde mandu erumbibwa. Bavuwadde tebalina sente. Oganti bali bakuwa. Yes. But tebateeka ku nzirabeko. Bulimbo ereto 7 million bitano. Gendo ziwenyuko, gendo zikulimo enkoko. How much damage have you inflicted on me? Mulimu abantu babiri abosiri ogerako nabo kunsi. Njokolanda bampita nabo untulike. Bubo! Milioni 5 tozaagala. Zitia. Sizina. Ku damage munkozeeko. Nenkoni yako nenkugula nenkonyala kone nenkutera nenkugula ebyo tebikola wafu. Baganda tebikola. Tolisonyiwa. In fact, so what do you want? When you battle with somebody and it reaches 9 years, it becomes omutego. Omutego is very complicated. You don't see each other. You don't share the same room to breathe the same air. You don't shake hands. One of you dies. So what do you want to forgive these people? What do you want? 30 billion. If they are talking, at least balabako. At least we shall never work together. Why are they trying to get me now? The issue is simple. Gundi, America yabagalira agoa $200 million annually. This is where the president has done. How are you connected to AGOA? This is how the mistake we have made. Yes. AGOA yaweebwa omuntu omu. If it was a national issue, we would be crying. We would be demands. AGOA wa muntu omu. Wa muntu omu? Badde manyi mwanyiza gwanga. Muntu omu. Kakati kitegeeza. Yagenda ku negotiate. Even the Americans did not kino kya muntu omu. Kyobalaba n'ebyali bituuse ku lubalama mu America babikomyawo. Ate wali wakubitunda Kenya yabiganye. Yagamba mwe muyina ebizibu byomwe temutuleetera kalusu waffe kati binaalagawo. Okusikufiriza gwanga oga nti wa muntu omu. I thought mwanyiza fezo nakali katale. I think. Omanyi waliwo tukiyita self destruction mission. Nti omusajja owa Buganda eyagamba gavana tituviire afa n'ekibumba ekira mu muwaazi. He thought it was in the interest of the governor to save his river. Era nze waffe nabalaba nga bavuka abewaasiira balimbajja mu lubaawo balimba naye nga siriimu yamukutte oli gwe twalabako ewaffe akaaba mutemulabye ku siriimu akunyula enviiri siriimu ffe gwe twalabako 789 siriimu era Amini yayogera nti waliwo enziku evudde Tanzania ekunyula enviiri nga omuntu bamuteeka obunyuma bwe buti kuba baali bagagga nga balina emivaalizo gya sponge bamusalangamu ekituli ne bateeka olugogo mu bbaafu nga bwanywa obutunda obulabira ddala okuva wano mu kamwa sisimu yonna kiwowongole naye nga talinakukwata bwe yabanga talinabakwata nga beewaasiira
oli bajamu bawo obulwadde bwajja negwe yakwatanga lumu wanyumiza nga nti kukyalo ewammwe gw'omu ku baasigalayo abatono abavubuka ate omu yafa nsigaddeko bw'omu abavubuka b'ebiseera the only one bonna sirimu yabatwala tatta abantu n'abamalawo surviving otya I was a very arrogant man no watugamba wano nti kyewakolange mbuto ku kyalo wawona otya mukenenya mugagga yanangulidde akagaali ka sports bweni keera kuvuga neneetulula nga nvudde mu ssomero nvudde mu secondary school nowona otya mukenenya nasulanga mu mafuta dormitory y'abaana b'abagagga ffe nga tetukwatanga ku kirebe suitcase era oluuli nali ngenda mu ssomero maama wange nangulira suitcase mu drapers singi bina mu nsanvu nga y'amaanyi tewakwata ku bino bikesi abasula mu mafuta dormitory nga teffe tukwata ebirebe byaki emigati jijjudde ate ffe nga tubbanga n'abaana b'abagagga that's why I'm a very arrogant man. Very arrogant. How did you survive AIDS? Yes. Arrogance. No, not arrogance. Anti-arrogance. Because you say sharing mulala mulala. Ate muti mukimanyi. Omanyi nti kondo muzaali wadda zikomyewo obukomi babuyitanga Durex. Abantu abali modern. Kondo mbaziyitanga Durex. Bagiyita bupiira. Yanti nkubuulira. Zino zikomyewo obukomi mpya. Educated people for bali bamanyi egundi. Gwe wali kuva dda Durex bwali. Wali sharp. Sharp. Ng'obukozesa. Kuva myaka gye nenda muganda wange ngaali Nairobi asoma ng'amawulire bagandire basiba ebiteeke by'amawulire basoma paso ku ssomero Tamale Mirundi abaana nga baga nti obuye aliki engatto biki masuuti ng'oyambala musonso ebiseera ebyo nze ngo nempankirako I grew up a very arrogant man kakati bano ngenda nembagamba and you end up in a poor profession. You are dealing with a honest man nti nze sibikola kakati gwe omunyabwenyeza emyaka 24 thinking that you will defeat me kati you are in danger, you are collapsing nti ezo 200 million kyembadde kiri bwe kiti ti President Museveni ayina omuntu gwakoledde oba ttimu oba ki kyetuyita self destruction mission nti kitawa metron ayinza okuga mwe mugende mukyakale mu ndongo naye nga yategedde ti mwe mugenda kuwonooneka bagenda bagoba. You think the metron is doing good to you when he's not. Era muga chimetron yecho waneti chibwala tichifiirwako no, this woman is strict. Muri musima mukoze ebige ngati mufunye embuto. Omuntu ayinza kufuna sente za mwanyi 32 billion nafuna zino nafuna agowa. No, you are creating a minute to this man. The president, if that's what he's overlooking. All of the people, the younger, is directed to this man. Baja mukubaba mutino kwaduke batajoga abantu. Is wrong. Agowa ani kakati bo sente zibagweddeko. Problemu yabwe je nkuga nti omuzungu gyakola ayiya. Let us assume our economy has collapsed. Let us agree. Bano bache bakoze kunonya individual survival. Not to look at the economy in total. Let us secure the economy. We are not the first people to suffer an economic crisis. Yonna economy. Ngekitole. Yes. Naye bano abajozi bagala kutta bantu. This is why they are coming to me now. To be compromised by abantu. Why the solution is killing people for organs, which I cannot accept. Iranje kambabuli waliwo professor oyo wa psychology yabaga nti the why you know this man. I'm a professor of psychology but I don't know him. Nesimu yesi jemanyi but I like the man kuba mulaba nga akola argument ate bamulespectinga naye ekibi kyawe bamala obbabuulira bagenda ne bakola ebirala batuze meeting yes kivola bazombi nziraba eza professor kyeyabagambye nezaabwe eza selfishness. Professor yabaga nti avubuzavu di Mirundi. That man is terrible. He will not bend an inch. When you do something to him, he does not forgive you. You better go back to the president and rework what you told him that you were lies, pack of lies. Ajabaku baba malu. 2014, ngabe karakasa. Mwenda went to the professor. Now a professor. What type of person is Mirundi? A man who keeps the anger for 10 years.
Mwenda yekibuuza Professor n'amugamba that man has a special brain. It reflects what you did to him 10 years ago back in his brain. Nobanga akikola kati. Professor bwe yabagamba that man problem ye has a special brain. Ekintu kyewamukoze emyaka 10 obwongo bwe bukikomyawo. Nenga bwe kiri bwe kiri. Mimba sera bwe kirowooza nkubuulidde abo abaana tewali asobola kuntuuza nabo. Buli w'obalabanga ojjula nti gundi yakola ki nti Nankabirwa yakuba Kadaga be yanakoze mu bufe kuba Nankabirwa Entebbe mutenga ne Museveni kuba Entebbe nga ne Museveni mwana katujje benyondo Eessaawa Tamale Mirundi gwe tulina olunaku olwaleero nze mbagamba it was reasoning abantu bamwe tebakyali reasoning ndi waliwo wano Katongole Kabangala asasudde yakubanga amasuuti ngaagange nayingira mu Drapers yekureni gundi yekureni bank nanyi mu Constitutional Square nayambala engatto n'afuluma oyinza okuditekitinga omusajja ayambadde suuti nga nze ntalina ebigere biri weerere tosobola Kabangala asasudde wano gundi hamu mukasa baga ndi omuntu asobola kusayininga ngalo 10 beyond ngalo 10 hamu mukasa ebyapa yabisanyirisaako ebigere nga waliwo amanyi nti kinkumu kya kigere kino abagezi baaliwo era nze tuli abeewaffe nti abasajja bagendanga okubba amatooke mu nkuba nga bambala engatto ya caayi ate bagenda kyennyumanyuma nti kino ekigere kya musajja muwanvu si waakuno ekikolokomba tagenda nakyagenda na minwe ng'ayambadde ekyayi wansi olina agamba ono si waakuno ababbi beewaffe baali bamanyi ebigere by'abantu bono babbe nti ne bagyokyako essanja ne bagiziika mu kijja ne balekayo omutwe buli webaje libabbala ddala gweranga ente myufu eya brown nga yakola dde amagundi nga bana basajja baawa n'abatunda embuzi bukoga njagala mbuzi bwezi ne bagipanga n'ekkala agiina taliiwo gisanga naye enkuba egikubire kulo ogamba jajja eno ndala eyange bagiridde n'otema. So why am I saying this? Era lwaki otandise leero bw'otyo? I was watching a meeting. They were discussing me. Somebody said that man is unforgiving. True. Tasonyiwa. Why? Sikola bibi. Bw'okinkola sikusonyiwa. Tokola bibi. Sikola bibi. Kubanga ayino nti bano nenkutera nenkugula nenkuniyamu nenkugula nenkutera nenkuyita nenkugula ebyo sibikolerako faba tikina ensonga baganda kiyina ensonga faba baganda kiyina ensonga sebo kiyina ensonga. This way we differ with the Westerners. For them they think nti ye bw'akola ekintu n'atuuka mu mbeera emunyiga gw'omuyambeko. You have been having money, today you are bankrupt. Is it when you want to pay me 500 billion bitano gendo ziwenyo ndabanze leto yo mutirewo byemuna oni yabe sabo mwe mubadde ne sende ngate muzireta ndabanze leto mu be mutti you have to bring 30 billion byemononye wange. What do I get from you? Nze bonjoga tetudinga no jakudda monjoge era mbagamba look at a woman who is raped by a man and the man warns her, if you report me to your husband, he will kill you. Then you have become his wife. Depart and he kills you. mukabuli ku nsi ne mukulu gambye omusango naguwaaba waffe naye banga bakuwadde ssente nga bw'ogambye zino 500 what balina kujulira mu ggulu baavuwadde mandu erumbibwa baavuwadde tebalina ssente oga nti baali bakuwa bateeka ku nzirabeko buli embwa ereeta simanyi miliyoni 5 genda oziwenyeko genda ozikulemu enkoko how much damage have you inflicted on me? Mulimu abantu babiri abo sirogerako nabo ku nsi njagala ndaba mpita nabo ntulike bubo miliyoni 5 tozaagala zitya sizina ku damage gye munkozeeko nenkuniako nenkugula nenkunyolako nenkutera nenkugula ebyo tebikola waffe mu baganda tebikola tolisonyiwa. In fact, so what do you want? When you battle with somebody and it reaches 9 years, it becomes omutego. Omutego is very complicated. You don't see each other. You don't share the same room to breathe the same air. You don't shake hands. One of you dies.
kati we twatuuka. So what do you want to forgive these people? What do you want? 30 billion. If they talk, ate sibalabako. Ate we shall never work at well. Kuba mwe mutamanyi. Why are they trying to get me now? The issue is simple. Gundi, America yabagalira agoa $200 million annually. This is where the president has done. How are you connected to AGOA? This is how the mistake we have made. Yes. AGOA yaweebwa omuntu omu. If it was a national issue, we would be crying. We would be demands. AGOA wa muntu omu. Wa muntu omu? Bade manyi mwanyiza gwanga. Muntu omu. Kakati kitegeeza. Yagenda ku negotiate. Even the Americans did not kilo kya muntu omu. Kyovola bane byali bituse ku lubalama mu America babikomyawo. Ate wali wakubitunda Kenya yabiganye. Yagamba mu ina ebizibu byo muntu leta kadusu waffe kati bina alagawo. Okusikufiriza gwanga oga nti wa muntu omu. I thought mwanyiza fezo nakali katale. I think. Omanyi waliwo tukiyita self destruction mission. Ndi omusajja owa Buganda eyagamba governor tituviire afana ekibumba ekiramu muwaji. He thought it was in the interest of the governor to save his river. Era nze waffe nabalaba nga bavuka abewasiira balimba jja mu lubaawo balimba nenga sirimu yamukutte oli gwe twalabako ewaffe akaaba muti mulabi ku sirimu akunyula enviiri sirimu ffe gwe twalabako 789 sirimu. Era Amini yayogera nti waliwo enziku evudde Tanzania ekunyula enviiri nga omuntu bamuteeka obunyuma bwe buti kuba baali bagagga nga balina emifaatiso gya sponge bamusalangamu ekituli ne bateeka olugogo mu bbaafu nga bwanywa obutunda obulabira ddala okuva wano mu kamwa sisimu yonna kiwowongole naye nga talinakukwata bwe yabanga talinabakwata nga beewaasiira bali bajamu mbaawo obulwadde bwajja naye gwe yakwatanga lumu wanyumiza nti kukyala ewammwe gw'omu ku baasigalayo abatono abavubuka ate omu yafa nsigaddeko bw'omu abavubuka b'ebiseera I'm the only one bonna sirimu yabatwala tatta bantu n'abamalawo. surviving otya? I was a very arrogant man. No? Watugamba wano nti kyewakolanga mbuto ku kyalo wawona otya mu Kenya mugaga yanangulira akagali ka sports bweni kera kuvuga nenetulula nga mvudde mu somero mvudde mu secondary school no otya mu Kenya nasulanga mu mafuta dormitory y'abaana b'abagaga fenga tetuggala zisikwatanga ku kirebe suitcase era oluli nali ngenda mu somero maama wange nangulira suitcase mu drapers singi bina mu nsango nga y'amaanyi tewakwata ku bino bikesi abasula mu mafuta dormitory nga tefe tukwata ebirebe byaki emigati jijjudde species ate ffe nga tubangana abaana b'abagagga that's why I'm a very arrogant man. Very arrogant. How did you survive AIDS? Yeah, yes. Arrogance. No, not arrogance. Anti-arrogance. Because you say sharinga muwalana mulala. Ate muchimanyi. Omanyi nti kondo muzali wadda zikomyewo obukomi babuyitanga Durex abantu abali modern. Kondo mbazitanga Durex. Bagita bupiira. Yanti nkubuulira. Zino zikomyewo obukomi mpya. Educated people fabali bamanyi egundi. Gwe wali kuvadda Durex wali sharp. Ng'obukozesa. Kuva myaka gye nenda muganda ngali Nairobi asoma ngamawulire bagandire basibye biteke bya mawulire basoma paso ku somero tamale mirundi abana nga baga nti obuye alichi engato bichi masuti ngoyambala musonso ebiseera ebyo zingo ne pankirako I grew up a very arrogant man kakati bano ngenda nemba tone nemba gamba and you end up in a poor profession dealing with a honest man ntinze sibikola kakati gumunyabwenyeze emyaka 24 thinking that you will defeat me kati you are in danger, you are collapsing nti ezo 200 million kyembadde kiri bwekiti te President Museveni ayina omuntu gwakoledde oba ttimu oba ki kyetuyita self destruction mission nti kitawa metron ayinza okuga mwe mugende mukyakale mu ndongo naye nga yategedde ti mwe mugenda kuwonooneka bagenda bagoba. You think the matron is doing good to you when he's not. Era mga chimetron yecho wanete chibwala tichifiirwako no, this woman is strict. Muri musima mukoze ngati mufunye embuto. Omuntu ayinza kufuna sente za mwanyi.
32 billion nafuna zino nafuna agowa. No, you are creating a immunity to this man. The president, if that's what he's overlooking, all of the people, the younger, is directed to this man. He's wrong. Agowa ani kakati bo sente zibaweddeko. Problem yabwe jenkuga nti omuzungu gyakola ayiya. Let us assume our economy has collapsed. Let us agree. Bano bache bakoze kunonya individual survival, not to look at the economy in total. Let us steward the economy. We are not the first people to suffer an economic crisis. Yonna economy. Yes. Bano abajozi bagala kutta abantu. This is why they are coming to me now. To be compromised with abantu. Why the solution is killing people for organs, which I cannot accept. Iranje kambabuli, waliwo professor ujuwa psychology. Yabaga nti the why you know this man. I'm a professor of psychology, but I don't know him. Listen me yes, but I like the man. Kuba mulaba ngakola argument. Ataba mu respecting na HB chawo. Bamalo babulira bagenda ne bakola ebirala. Batuze meeting yes. Chovola bazombi nziraba. Eza professor yabagambi nezaabwe. Eza selfishness. Professor yabaga nti avubuzavu di Mirundi. That man is terrible. Simwangu. He will not bend an inch. When you do something to him, he does not forgive you. You better go back to the president and this work what you told him that you were lies, pack of lies. Ajabaku baba malu. 2014, ngabe karakasa. Mwenda went to the professor. Now we are professor. What type of person is Mirundi? A man who keeps the anger for 10 years. Mwenda yechibuza professor. Professor na mugamba. That man has a special brain. It reflects what you did to him 10 years ago back in his brain. No banga chikola kati. Professor buyabagamba. That man problem ye has a special brain. Ekintu kye wamukoze emyaka 10 obwongo bwo bikikomi awo. Nenga bwe kiriwe kiti. Mimba. Buli kasera bwo kirowooza. Nkubulidde abo abaana twali asobola kuntuuza nabo. Buli wobalabanga ojjula. Nti gundi yakola ki? Nti Nankabirwa yakuba kadaaga. Be yanakoze mu bufe. Ba Nankabirwa Entebbe mutanga ne Museveni. Ba Entebbe nga ne Museveni mwana. Katujje. Benyondo. Eessaawa. Omusajja agambye nti Mirundi takangibwa. Yagambye oli musajja mekete. Era n'onu bw'agambye munne. Nti do you think you can intimidate this man? Mirundi is not intimidatable. Mirundi is his own man. Naye ate bambi bate bamanyi. Nze saagala arrogance. Nti omuloko niyo munku miwoniemu. Tokisobola. If they committed the crimes with the international dimensions, they would have come politely. Muganda waffe. Ebintu byatusobako. He must go to New Vision. To access this money, must go to New Vision. He must do what? He must do so. One, you are kid. Not the omuntu gwolese no milioni 7 omwezi nga nzobadde mpankaaga ekitongo lino kiteeka mu sente, which means nze kwotayagala sente nontwala kwejirikire ku basulembwa onkomewo mpite ku mulimu mpita mulabebwe bwentulika ero liba jogo kamanyiro kenyini. You have the money but you don't want to give it to me. You have recruited another man with the same qualification omwate $1,700,000 per month. Oyinza kumpita gwe kujja ngoyagala nziyina bomu kutulikireko ompita musiru oyo Mirundi yali amuzaddeko gwe bajoga bwe batone bamuniyamu ne batamu ne bamuniyamu. Toddemu nga tuzze mwakume.